fellow countrymen and women, especially the Bazukuru, as we work towards realizing Uganda's Vision 2040, it is important that we plan based on accurate information about our people and our resources. I therefore would like to announce the 6th National Population and Housing Census that will start on the 10th of May 2024. The information from the National Population and Housing Census will support government, the private sector, cultural and religious institutions, civil society, and development partners in service delivery. It will also provide the basis for planning the provision of social services such as education, health, and transport, among many others, at the national and local levels. When data collectors or enumerators come to your home during the census, please avail yourselves and provide them with honest answers to their questions. This is in order to enable them to process the most accurate information about you, your household, institutions, and community. I therefore call upon all political, cultural, and religious leaders, private sector players, civil society, the media, and the institutions of the government to support this key national program. The successful execution of this census will influence the well-being of all Ugandans and progress the country towards the desired socio-economic transformation. I wish you all a successful census for God and my country. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Lowooza sanga obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya ng'ese afumba naggwamu okola otya? Oba tugeze obadde okozesa kuuka masannyalaze ne gagenda okola otya? Eno y'ensonga lwaki Ridex weeri. Ridex eyamba bakasitoma okubafunira gaasi afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde na waka. Funa My Ridex app ku Google Play Store oba tukyalireko ku www.myridex.com oba tukubire ku nnamba yaffe n'etali yakusasulira Noti 8 noti 11 35 noti. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This message is brought to you by Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city.
One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Eno ye Salam TV. Omulungi omulabi wa Salam TV njaga kwebaza kwera nti ozukira ku TV eno omugaso we bali kwera nti olina ffe olunaku olwaleero lwakutaano. Buli lunaku olwokutaano twabagamba nti tujja kukola programu ez'enjawulo ku programu endala. Era n'ennyambala ogiraba. Mwebali kubira nti gye muli mbalamusaako mwenna okuva ekisolo ngambe okuva ku border eya Uganda ne Rwanda paka ku ye Congo paka ku ye Kenya border ya Tanzania border ya South Sudan mwenna mbalamusaako mwebale kubeera nti gye muli era mwebale kubeera nti mukola emirimu egitali gimu naddala abasuubuzi njagala okubalamusaako abasuubuzi nawulidde mukyagera maaso n'okweteekateeka abasuubuzi baalabudde omusuubuzi bw'abaagamba omusuubuzi munne nti tegeka emmere ya myezi 2 kakati ate ggwe alinaanyeewo bane abasuubuzi bano bye basuubula bye byaffe bye basuubula bye tukola ki kakati abasuubuzi abasuubula ebi kati kangende mu layini ey'okulabula abasuubuzi abasuubula ebyonooneka mwe mulaba ennaku z'omwezi nga 2 gazze mbalabula mulekeraawo mulindeemu bannammwe bye bagenda okulangira kubanga abasajja abo bayinza obutabeera bangu bagambye nti basonda mutwalo nga bagutereka kakati tetumanyi kiyinza kuddirira enteeseganya zaabwe n'omukulembeze w'eggwanga yabayise agenda basisinkana bagambye nti bwe bavaayo nga tebafunyeeyo kyamakulu kye bayita ekyamakulu bagenda kulangirira okwekalakasa kwa myezi 2 lockdown egenda okuddamu kakati nze waliwo mikwano gyange egyafiirwa emaali ku luli alese ebintu byasuubula byonooneka abadde asuubudde bya wiiki 3 ogenda okakananga amaduuka maggale era abantu bangi bafiirwa ssente nnyingi nnyo abamu baabalese amaduuka mu kibuga nga bataddemu ebintu byabwe bagenda okuddamu okuggula ekibuga nga byayonooneka dda nga bibi nga talina na waayita kugenda kubijjayo wakiro bigabira ekyalo olaba n'ab'engoye abaali basuubula engoye bagenda okuddayo mu maduuka ng'enkuba yazikuba buli kimu kyazo lockdown yali mbi nnyo siza kujoogerako nolwekyo bwe wuli abana abakangakangaffe abasuubula ebyonooneka nga musooka mulindamuku nga mwetegereza embeera kakati awo wetulaga mwetegereze nnyo naye abasuubuzi bayogedde ebigambo mu maaso ga mwenye Sekitto Kabanda n'oyo chairman abasajja bayogedde ebiga mu maaso ga mwenye era ekyo nekitukakasa nti bannaye abasajja bano bulijjo bagenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga tebanywa kacaayi bagamba nti abasajja bwe bagenda bayogera bali okwogenda bagamba nti ffe tugenze ffe tuli basuubuzi temunyete kacaayi kano nedda ebyo nabiwulira era omukulembeze w'eggwanga mbu abasuubuzi kasawulira nti abasuubuzi be bajja Sekitto is coming with this group. Okay, those people I know. Kachai tewaba kubanga bo
olumala okwogera ebyabwe bye bayagala mu bizinesi zaabwe nga bagamba omukulembeze gwa nti ffe tutambudde tugenze ebyabwe nabiwulira dda ne nabyerabiddeko wano ekkululu abasajja bafubutuse ebigambo kakati ensi gye tugenda okutambulira olwaleero tugenda kubeera nga tuli ku nsonga ezirabika nti twetaaga okuzitegeera gyo bwe nazogeddeko wano tugenda kutegeera emisango giri ludda wa twawulidde ebiragiro amasimu nataliko okunkubira amasimu nagalabye abankubidde amasimu nga mulinda programu ey'olwaleero njagala obbakakasa nti weeri naye nga sinaba kugendayo katono nnyo obutegudde olunaku olwaleero nalabye dda banaffe aba Uganda Airlines baleese ennyonyi empya A320 Airbus baleese ennyonyi eyeefaanaanyiriza zino ezaffe ezibaddewo ennyonyi eza Uganda Airlines tubadde tulina ennyonyi okuli CRJ kuliko S330 kakati paka nti ennyonyi ezo bwe zitambula zifunamu akadde ne baziwummuza ne bakola kye bayita okumaintaininga buli kimu kyonna okwetegereza n'okuddamu okuzikola ne zirabeera nga zeze zituukiridde n'olwekyo ka break ke zirina tugenda kukozesa ka break tuwummuzaayo emu negenda eri ba engineer ne bakola maintenance kakati wakati awo obutataataganya ruutu za nnyonyi zirabika nti zitambula bamutulaki n'agenda South Africa eyo n'agenda mu kitongole ekya Global Airlines n'aleeta ennyonyi eri ku liizi yatuuse A320 eri ku liizi twagireese wano okusobola okubeera nti engendo zisigala nga zitambula Nairobi, Abuja, Johannesburg zigenda kusigala nga zikyatambulira ddala okusobola okubeera nti abantu baffe batambula nga batambula n'olwekyo omulimu okutuweebaza sabbiiti ewedde nalimba yali sabbiiti eno nababulya ku kisajja zitwali tukyogerako ekisajja ekirabise nti kizibu nnyo ekisajjasajja kirina abakazi 7 olw'okuba kisamize bw'obeera omusamize weetwalanga mbwa nalyoka adda ku baana be $40 bonna n'abayitamu n'abayisaamu engabo kakati amawulire gavuze gaga nti talina baana 40 gokka alina abaana 65 musawo muganda nebadda wempije awo musajja oyo yanyiizizza nnyo naye kamwerekereze baga nti abaana alina 65 okiwulira abaana 65 abakazi 7 kyokka n'oleka abakazi 7 ate nodda mu baana bo bonna n'alyoka abasiiga siriimu yabayiseemu poliisi yamunywezeza dde mulina nabibagambye wano jjo nolwekyo ebyo byabadde bitunyiiza bunyiiza katubiveeko kansooke mbabuulye nti ffe tubadde tulina enteeseganya ze twabadde tugenzeeko olunaku lw'eggulo bakama baffe abatwala amawulire abaga NAB ekibiina ekya NAB National Association of Broadcasters bagenze ne bakkaanya ne UCC yenja kusiba buli radio ne TV sakeera wanenga nti sijja kubyogera kambyogere olwaleero kubala abantu ngere mu maaso musajja atuyisizaamu awo kazoko tunuulira olabe ebyabadde mu nteeseganya mu kafubo k'ekitongole ky'ebyempuliziganya ne bannannyini mikutu gy'amawulire ekitongole ky'ebyempuliziganya kisoose kutiisa okusazaamu layisensi gy'ebyemikutu gy'amawulire eginaagaana okulaga obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga obukwata ku kubala abantu akamu akakalizo ka layisensi kagamba nti nno
ebintu bya gavumenti ebikulu singa baba bakulagidde obyogerako olina okubyogerako. You paragraph 2 mu licensing obligations. So bw'oba tokikoze definitely ffe ne bannange tetuli bimuli bya ku mmeeza tujja kujjayo omukono gw'etteeka gukutuukeko. Tukanyiza ne UCC okumalawo okubagana okubaddewo ffe ne UCC ku bintu bya okubala abantu. Ekiragiro kino bannyini mikutu bakikkiriza wabula ne balayira nti kikafuuwe okulaga obulango bwa gavumenti obulala nga tebasasuddwa. Anaagaana okugoberera okulagira kwaffe n'atakuba message eyo nga bakiri mugambye ajja amateeka agamanyi kuba buli alina license agimanyi bwesoma tujja mukolako nga amateeka bwegalagira. Obulango nga bwandibadde nga bwakusasulira kubanga tulina esuubi ate tumanyi nti no UBOS yafuna ssente obumba obuyita mu 14 nga za kuorganizinga census eno. Ffe nga media twandibadde tusuubira UBOS okufuna kwezo ssente newa abamawulire. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo kyali kyasalawo kukozesa mikutu mirala omuli ebizindaalo bya Mukalakasa okutuusa ku bannayuganda obubaka bwabwe naye nga tebasasudde mikutu mitongole omuli TV, radio n'empapula z'amawulire okutuuka ku bantu. Ebizindaalo tebikkirizibwa, ebizindaalo tetubiwa license, ebizindaalo tebikkirizibwa mu ggwanga lyonna. Jamila Mulindwa Nwaha, Julius Chitone. Singa tebabadde bakama bange nandibalumbyemukko akatono. Ekintu ekyo kikolebwa buli wamu. N'oteekateeka omukolo gwonna. Bw'omala okuguteekateeka n'okola budget yonna bw'egenda okutambula amawulire tegateekebwako ssente. Abamawulire bajja tuyamba. Niyo okoze budget kati tunulya budget eyo. Obuwumbi obusobe 10. Obuwumbi obusobe 10. Nekubulako akamu kebaga nti kano kagenda eri amawulire. Kakati nze njagala kugumya ate era nsuubize bakama baffe abakulira emikutu. Ebyo byennyini byolaba. Leero bwe babatiisiza ennyombi tebo. Iyo yali minister. Naddayo n'asoma. Mbadde mugoberera nnyo. Naddayo n'asoma n'akola masters ye n'agimaliriza nga bamugye kuba minister. Naddayo n'akuba empapula y'ewali president namugamba sebo sirina kifu n'amukwasa UCC. Kati yazze n'agamba nti ngenda kuziggala ate ateekeko bubaka. Naye ako ko mwandibadde muguma kuba kati bw'okkiriza ekyo nakiri ekyakyosuubiza mwami Ahabwe akulira NAB era nakyo tekijja kutuuka nze kankubuulire. Ebirala nabyo tetujja bite nabyo mujja biteekayo ate ku mpaka. Naye omulanga kangukuba eri gavumenti. Bannaffe ebitongole ebitali bimu. Mmwe abagenda okubala abantu ne muteeka budget ku mmeeza nga amawulire ge mutatadde ku lwaki n'olema okuteekamu aka biliyoni akamu akiri kakolere yaawo no presentinga budget ya billions naye nga baga nti billions ezizze temuli mu mawulire wabula ate mainstream temuli akiri tujja kusasula ebizindaalo mpalanaki ate kati gwona okola muli mu kigo ddala nga twagaye nti tusibe kubanga ffenna kati ffe twabadde tugaanye naaba tugaye nti temukola ne tusirika naye ate emikutu egya gavumenti gyo gyali gigenda mu maaso naye ate era nagyo tegyafunye nabo nga bakolera mwoyo gwa ggwanga kakati bwakiba nti agaba soda tasobola mugabira mwoyo gwa ggwanga lwaki nze nga biro mwoyo gwa ggwanga nolwekyo wabeerewo enkolagana entuufu etulambulula. Next time you plan for your things include media. Twebaza nnyo okubeera nti mutambula naffe. Njagala mbabulye nti enkuba ebadde etonnya ennaku zino. Wano wonna mpitawo olukwakwayo kubanga omulamu omukulu mwawulidde kooti yaleese okulambulula kati nina wano abasajja okuva Kasozi Kampala mukadde
bali mbukulembeze bwa Sheikh Shaban Ramadan Mubajje nana abasajja okuva eggangu ova mbukulembeze obwa Sheikh Semmambo ne kooti bonna yabadde directives kati nze mbalinze wano batuule nze twamukiibe asina bagenda eyo enkuba ebadde efudemba erabika nti ekosezza bangi era nga abeerubanda boy emmere yagisaanyizza buli kimu ate nga mulimu n'okufa ettaka yali libumbuludde bannange tubakubira omulanga abali mu bitundu awali amazzi abali mbalama z'ennyanja yamuka ebifo ebyo kubanga enkuba erabika nti mugende mukyaleko nekwewammwe mu kyalo wazimba ennyumba wagizima gendako mu kyalo abaana baawummudde va wali ettaka we ligenda okubumbulira okitegedde lwaki neeruma katusooke tulabe enkuba gye yatonye enjega kyekigambo ekyangu ekiyinza okunnyonnyola obuyinike abantu b'e Butare mu disitulikiti y'e Rubanda bwe bawangaaliramu oluvannyuma lw'enkuba bikokyo okubaleka nga bafumbya miyagi konka twagwanisa amezi aga gagumizamu gagenda kandi ahiga agari kuza hariyo emisiri niyo twa turi kuyamu na fizi enjura ekagwa munonga nije nanyegera haruguru natera umufureji gwo kugira ngo gujware muri guri ogwogo gushumire gije ryandemera kimwe munonga amwe enjura kututwarira emisiri ekatushenyera n'amaju enkuba eno yatonyedde essaawa 8 yagenze okukyanga abantu 3 okuli omukyalo omuzito Sofia Nyanjura n'abaana bato 2 abatannategeerekeka nga baluguzzeemu obulamu okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti y'e Rubanda Stephen Kasyaba munonga n'abantu bitu aba amaizi gatwire aba enju zaabo zitwirwe abantu 2 bafiire hawo okumutunga abamiizi abakulembeze mu kitundu bagamba nti enkuba teyonoonye enju na birime byokka wabula esaanyizzaawo n'ezimu ku nguudo nga kati tezikyayitikamu bano bongeddeko nti embeera ey'akatyabage eno ereseewo obwetaavu mu bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga kati baagala gavumenti ebadduukirire ndize opium nga bihereze sente zigayikamu lyali obuzibu ivunga landslide ziri haroko gavumenti konka esente zokuleberera abo bantu ziri wa opium central government ni kilomita 4 ngakabale kwekayo orahandike baruha tibagaruka Kigezi kyekimu ku bitundu ebisinga okukosebwa enkuba n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ekitaataaganya embeera z'abantu abawangaalirayo. Josephine Namakumbi Motowe, Lukia Nantaba, NBS. Njaga genda mukuumulamu nkomewo n'abakulu batuuse abagenda otunnyonnyola ensonga ezitali zimu naye nga sinabagenda njaga bategeeza nti olunaku olwaleero national census nolwekyo tubasuubira kubeera waka mutuuleeko awaka munonoonya ssente okuva ku Mande paka ku Mande olunaku lwakutuula nammwe abavuga biroole mutuyambe mubeereeko awaka abatambula buli omu aliyiya ssente kituufu muyiya ssente yakati ate bwe banalangirira okwekalakaasa kuno kwe nawulidde okujja nga 2 myezi 2 mubeere awaka mugule emmere mutereke awaka nabiwulidde abasuubuzi nga babyogera mbibagambye kakati olwaleero tuli mu kubala bantu n'amayumba teweerabira kiyitibwa okubala abantu n'amayumba. Gavumenti efulamu ki etegeera obugagga bw'abantu kubanga ekimu indicate esooka mu bugagga maka bantu balina amayumba ekyo kikulu nnyo kati babala amayumba gali ameka homestead ennyumba amaka gali ameka negategeerekeka twagala okutegeera abantu bali bameka mu Uganda amaka gabeeramu abantu bameka mu Uganda on average ekyo nakyo kino okuvaayo kati eri bye babalabye bigenda butereevu ku kompyuta kati abakyala mugenda kutubuulira oli lubuto oba tuli lubuto ebyo mujja biddamu era abakyala mweteeketeeka ekibuuzo kwekiri oli lubuto
kati woba obadde olukweka sibakyogera kuddamu n'omusajja tonamubuulira lubuto kalogera lubuulira abasensa santi baabo bazze gwanga lirina okutegeerateekera abantu baalyo abalirimu mwebali kuba nti mutambule naffe mu kitundu kino ekisooka kampumulemu katono tukomewo twogere ku nsonga erabika nti nkulu nnyo mbebaza okubeera nti mubeera ku Salaam TV nze Twala Mukiibi katujje. Fellow countrymen and women, especially the Bazukuru, as we work towards realizing Uganda's Vision 2040, it is important that we plan based on accurate information about our people and our resources. I therefore would like to announce the 6th National Population and Housing Census that will start on the 10th of May 2024. The information from the National Population and Housing Census will support government, the private sector, cultural and religious institutions, civil society, and development partners in service delivery. It will also provide the basis for planning the provision of social services such as education, health, and transport, among many others, at the national and local levels. When data collectors or enumerators come to your home during the census, please avail yourselves and provide them with honest answers to their questions. This is in order to enable them to process the most accurate information about you, your household, institutions, and community. I therefore call upon all political, cultural, and religious leaders, private sector players, civil society, the media, and the institutions of the government to support this key national program. The successful execution of this census will influence the well-being of all Ugandans and progress the country towards the desired socio-economic transformation. I wish you all a successful census for God and my country. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV Premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. lowooza senga obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya gasa afumba naggwamu okola otya oba tugeze obadde okozesa kuuka masannyalaze ne gagenda okola otya eno ensonga lwaki Ridex weeri Ridex eyamba bakasitoma okubafunira gasa afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde nawaka. Funa My Ridex app ku Google Play Store oba tukyalireko ku www.myridex.com oba otukubire ku nnamba yaffe n'etali yakusasulira Noti 8 noti 11 35 noti. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find AfroMobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. AfroMobile. The future is now.
Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future.